Jangwa. Hello. Hello. Okay, njagala kusaba Jono waffe nga amaze okuwa respect eri balwanyi banne team rescue team mbasaba mwenna mukirire side wali mulabe ssentebe ono ali wano rescue team mwenna tudde ku side wali buli muntu woli tosituka tugenda kugabulira woli ne program nga zikyagenda mu maaso kulwa muganda waffe tukkiriza nti tugenda kufuna ekyokulya ate ffenna nga tutudde awo woli team rescue ffenna tukkirire ku sayidi wali mu kaseera kano muzikirize abakulembeze b'ekitundu nga bamaze okwogera gye tuli simanyi oba nyina omukulembeze w'ekitundu kino gwendeseeyo naye muzikirize ku lw'obudde nyanirize ssentebe wakunga muganda waffe gy'abadde awangalira ate naye gy'abadde omukulembeze ssentebe wakunga Ghetto Media tugenda naffe zaidi wali buli alina uniform wa Ghetto Media
tugende ku side wali. Ghetto Media side wali. Uli wa Ghetto Media yena woli. Goberere ekiragiro ekyo. Tude side wali. Liko seta. Kunga chimbo wa kunga. Kunga chimbo wa kunga. Kunga gaba kunga. Kunga machine East kunga. Bakungubazi bannange mu namba lamusizzaako era nakuwalira wamu n'embeera yonna kulw'okuviibwako omulwanyi waffe oyo Chimbo wa Songo Richard. Tubadde tukola naye nga akolera mu kiti ky'okubeera nti yabadde ssentebe waffe owa kunga mu muluka gw'eggaba wansi wa Makindye East Constituency. Kitulumye nnyo, kitulumyidde ddala okuba nti omukulu oyo atugenzeeko mu biseera bwe biti. Tubadde tulina emirimu mingi tukola nga negisinga obungi gyesigamye nnyo ku ye, naye amawulire gatukubye wala ate gatukuddeko nga twetegese. Tetwakimanya nako nti muganda waffe ayinamu wadde obukosefu bwonna bwonna. Twawulidde buwulizi nti embeera eyonoonese, amawulire agazzeeko nti muganda waffe afudde. N'olwekyo ebigambo byatuweddeko era tuzze kumuwerekerako buwerekezi, naye nga mu maaso gammwe weebaseewo omusajja abadde omusajja ow'enjawulo ennyo. Ku bintu ebikwatagana gino emirimu gye tukola egy'okutaasa eggwanga lyaffe, Chimbo waye abadde agikolera ku level ndala. Abadde ayiwawo omubiri mu ngeri y'enjawulo. Abadde yawumuza ebirala byonna ng'obulamu yabukwasa omulimu ogwo gwokka. N'olw'ensonga eyo ffe ng'aba Makindye East ttiimu ya kunga tuli mu kwepangapanga weepansipanzi tulabe nga tusobola okutambula awatali Chimbowa, naye nga tumusuubiza nti tugenda kuva ku mulamwa era tukkiriza nti ajja kuba musanyufu yonna gy'ali buli wanaatulabanga nga tukyali ku nsonga eyo yennyininyini gy'abadde ayirawo omubiri. Ate Katonda bw'anaatukwatako ne tugiggusa tumanyi nti naye gy'anaabeera gy'afunirayo akamwenyumwenyu. Kibi nnyo ddala. Nawe olw'okuba Chimbowa muganda waffe, njagala munzikirize neebaze abakulu abayingiddewo, kubanga tulaba nti kati tuli abantu bangi abamu tubaye tetumanyiganye naye ffenna tulina akwate ku Chimbowa. Mwebale kuyingirawo ng'embeera netuguddeko ne mutukwasaganyizaako omukolo guno. Neebaza okuviira ddala ku principal waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eyatadde ekitiibwa mu mujaasi we ku mutendera ogwo gw'omuluka, najja n'abeerawo, si kintu kya buli kaseera. Naye olw'okuba Chimbowa abadde akola emirimu gye nga tayagala na kumanya w'anaafunira, manyidde ddala nga principal kyeyataddemu ekitiibwa n'agamba nti kaŋŋende abantu bategeere ddala nti omusajja nange mbadde ntegeera ku mirimu gy'abadde akola, gy'abadde akola. Nebaza omubaka wa paalamenti ne ttiimu yonna buli alina kyakoze okulaba nga muganda waffe agenda mu mbeera emuweesa ekitiibwa. High Council mwebale nnyo mukoze byonna okuva olunaku lw'eggulo, abatuuze b'eggaba abaatusuza, buli kiisi alina kyokoze mu nteekateeka ya Chimbowa. Temujjanga okwo, tukkiriza nti bwe tulaba nga Chimbowa ayisibwa bw'ati kituzaamu amaanyi era kituwa obuvumu okusigala nga tuteekamu amaanyi mirimu gino nga tumanyi nti abantu bwe webali balaba basiima, era ne tubaako embeera ezitubaddeko mujja kuyingirangawo tuyambagane. Mwebali nnyo, mwebali ddala. Kino kyokka nkireke ku likodi. Muganda waffe ono ffe nga abadde bakola ne mukunga tetumanyi kyamuse, n'abantu abatono betwogeddeko nabo tebamanyi kyakoze eki kyamuse. So tukyagattagatta ebintu bingi ebiyinza okutuyamba. Twagala kiyitawo buyisi, kubanga ne bwe kiba nga kibadde ku nze nga nze nfudde ebitategeerekeka, mba njagala mmwe abasigadde musigale nga mulondoola mu ngeri zammwe. Tumanyi siffe poliisi, siffe basawo, naye era musobola okugoba obuufu ne mugaa nti wandibanga wano wewavudde obuzibu. Njagala kubasuubiza nti eyo nsonga tugiriko mu magezi gaffe agatali ga kikugu nnyo, naye nga kyatukoze bubi
kyatukoze bubi ddala omukono gwonna ogwakoze omulimu ogwo ne bwaba mukulu Katonda mwennyini yatusoonye omuntu yatukubyemu eddibu tetumanyi bwe tugenda kutambuza byabufuzi Makindye East nga Kimbo wataliiwo naye nga tugenda kulwana nese kulwana yenna Kimbo waleme kwerabirwa emirimu gye gireme kuyimirira era tujja kwejjukizanga buli kaseera ku Kimbowa tujja kwejjukizanga ku bigambo byabadde atuwa twalire ku lunaku olw'omukaaga mu meeting nga talina wabuluma n'atubuulirira ebigambo bingi nnyo obutafaanaganako nga bulijjo Kimbowa nesibwa omusajja wa bigambo bingi naye ku oyo yayogera bingi etuuka n'omusalako obusazi tulina mu kwejjusa tugamba lwaki twamusalako naye ebigambo ebyo tugenda kubyejjukizanga tugenda kubyesibako kubanga byalimu obubaka bungi obusobola okutukuuma nga tutambula mu struggle eno neyanziza omukisa okubyejjogera mu maaso ga muganda wange ku ssaawa ezisembayo neyanzeege tusaba Katonda amuwe ekiwummulo ekisinga obulungi ekijja mu mirimu gy'abadde akola neyanzeege tuyanzege muzikirize mu kaseera kano batuuse. Njagala okusooka okwaniriza Reverend Kanoni Kampujja n'ekkanisa yonna abatwegaseeko mu kuziika kuno. Tusanyuse nnyo okubalaba. Bassebo ne bannyabo, njagala okubatuusaako obubaka obuwandiike. Naye okusooka twagala okwebaza mikwano gyaffe abavudde ebbunga n'ebitundu ebirinaanyeewo okujja okuziika mulwanyi munnammwe Mwami Kimbowa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ffe ababadde batamumanyi tumutegedde olw'okubeera mmwe abasobodde okujja n'ebimwogerwako ebingi bwe bityo. Twebaza abatuuze b'Ennambega wano we tuli mwenna abaliwo mu kuziika na byonna bye mukoze. Abatuuze b'ebbunga tetuyinza kwebaza mmwe mu mazima ne tumalayo, naye tusiime nnyo, tusiimidde ddala byonna bye mukoze. Tulina mukoddomi waffe Seruwooza atuwadde omutwalo omulamba olw'okuziika. Omwami Kitta naye atuwadde amabugo. Honorable Lutamaguzi atuwadde emmotoka y'amazzi nayo etukoze bulungi nnyo. Honorable tweyanza nnyo, tweyanzeege. Abagga ba Parish Kunga batuwadde embugo 2 era omugenzi aziteekeddwamu, tusiimye nnyo. Ebyo Madamu Semukasa atuwadde amabugo ne Maama Semwanga Ennambega naye atuwadde amabugo. Twebaza Ssenga n'Abawanda atuwadde looti nnamba, ate ye birungi lwekyo naye n'atuwa looti nnamba. Mukyala Nakijja muwala wa Bongole atuwadde looti ejjoola nnamba, ne mukyala Gwokyalya Rubina n'atuwa ejjoola nnamba. Mama Margaret atuwadde looti emu, Mama Betty atuwadde looti 2 ne Mama Lutaaya n'atuwa looti 2. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Buno bwe bubaka obuze nga buwandiike buno buvudde mu Nuupu Buziga Parish Makindye West bwakusaasira. Yawandiise nti bwakubagiza naye buba bwakusaasira. Musisi Francis atusa okusaasira kwe eri ab'enju y'omugenzi Jeno Kimbowa ne Kansala Bale Joseph Bwanika wamu ne People Power Family olw'okuviibwako muganda waffe. Katusabe Mukama amusaasire ebyamusobako, amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Awaddeyo akasawo ka seminti kayambeko mu nteekateeka eno ey'okuziika ye Musisi Francis ku lwa Nuupu Buziga. Tiimu Kyagulanyi Rescue Team we shall overcome obubaka obw'okusaasira. Bamemba ba tiimu Kyagulanyi Rescue Team batusa okusaasira kwabwe eri abazadde, ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano olw'okuviibwako mmemba munnaabwe Kimbowa Richard era banyoleddwa wamu nammwe. Bakubatiza n'amabugo ga mitwalo 10. Basaba Omukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, naffe abasigaddewo atugumye. Ataddeko omukono ye Mariam wa Bobby CEO ne komiti kwabadde akulemberera badduukidde n'amabugo ga mitwalo 5.
Richard Kakoza Chibotodde Kansala to MP to B Nakaseke South obaka obokusasira atuzo obaka obokusasira era abasitulako banne olw'okuvibwako muganda waabwe kitalo nnyo era mukwano gw'abangi asaasidde nnyo ab'ennyumba eno omukama abagumye kitalo nnyo ddala awaddeyo emitwalo 10 ziyambeko mu nteekateeka ey'okuziika ye Richard Kakoza Kibotodde MP2B Nakaseke South 2026 Chairperson National Unity Platform Nupu Bendegere Kapeeka Nakaseke South obaka obwokusaasira kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo naddala ng'olutalo lw'okuggyako bannakyemalira terunaggwa okufiirwa Kamanda Jeno Kimbowa omugenzi kati muganda waffe tetugenda kumwerabira olw'emirimu n'obuvumu bw'ayolesezza mu lutabaalo luno agenda kujjukirwanga tutusa okusaasira era ab'enju ya muganda waffe ab'eŋŋanda n'emikwano basaba Katonda ayongere okubagumya basaba Katonda mwami Kimbowa wavudde azzeewo bakimbowa abalala bangi basaba Katonda abagumye mu kiseera kino kye muyitamu ye Farija Kamisi basebo ne bannyabo buno buvudde mu Sentimbaga Urban Village Council Gaba Ward mu Makingi Municipality Kampala Capital City Authority bwatusaasira aba executive ya Sentimbaga Zone batusa okusaasira kwabwe okuviibwako mutabani waabwe ate era mukwano gwabwe munnabyankyukakyuka Kimbowa Richard Sonko mukama omwoyo gwe agulamuze ekisa bakubagiza n'olubugo kitalo nnyo kitalo ddala yenna Sanga Hadija ku buuyi obwo tweyanzege tata wange kulwakaseera ako nebimuwulira be bakulembeze ba National Unity Platform abali mu kujja okuyingira abamu era munzikirize mbategeeze nti ne sipiika wa KCCA naye mu nnyumba mwali olwa muganda waffe Kimbowa temuli organized kale ebyo twagala okwebaza baganda baffe mwenna abazze njagala n'okubategeeza nti omubaka Lutamaguzi yatusuubizaayo era n'atuwaayo emitwalo 25 ku lw'enteekateeka eno tweyanzisa nnyo tweyanzeege n'atuwa n'emmotoka y'amazzi era eri wali emabega ssebo omukulu omututuusizaako omubaka obwo tweyanzisa twagala okwaniriza baganda baffe mwenna abakyatuuka nammwe abatuuse dda muzikirize mu kaseera kano nyanirize muganda wange ngenda kuba kasavu kanyama twogera ku bakulembeze ne twogera ne ku bafutusoja ono yagudde mukulembeze ate futusoja muganda wange okulembera tiimu eya rescue team ngenda kusaba akulira rescue team njagala kusaba muganda wange kwa rescue team
ojje nawe otuuse muganda waffe mwabadde aweerereza nga fuutu soja mujja kukkiriziganya naffe ebintu byaffe tubikuba emirundi ebiri tulina amagye ag'okuttaka ne tubeera n'amagye ag'ebitabo agatuula mu ofiisi gateesa ensonga ne tuggusa ensonga muganda waffe abadde akuba bibiri ateesa ensonga ate naggusa ensonga so njagala okwaniriza baganda baffe aba rescue team kitalo nnyo kitalo ddala bannasitwago mwenna bannankyukakyuka mwenna n'ab'efamire y'omugenzi Geno Kimbowa kitalo nnyo kitalo ddala obubaka okuva mu rescue team Geno Kimbowa mwabadde aweereza tumusanyukidde nnyo olw'emirundi yonna gy'abadde akola nga fuuti soja era omusajja atalina kigambo kyotegeeza muwakanya ku bigambo by'enkyukakyuka era senga abaddeko akomerera abantu bano bonna bonna tebanyirabise mu kitundu kino n'olw'ensonga nti abadde musajja wankyukakyuka eya ddala omusajja atalina nti oba alina kyanoonyaamu naye ayagala enkyukakyuka ensonga lwaki olaba ng'abantu wano bayitirivu nnyo abazze okukungubagira Geno ono Geno abadde musajja mulungi nnyo era nga ku gurupu ng'eya Kyagulanyi rescue team abadde akola nga senior advisor era nga musajja akwata bulungi ensonga muwe w'amagezi awaganye n'awetagisa okutereeza ng'omusajja ensonga azikwata bulungi era ffe tumwenyumirizaamu nnyo ng'aba Kyagulanyi rescue team ate si ffe ffekka n'aba people power oba nga national unity platform nga ekibiina ekitutwala neyanziza nnyo neyanzeege okumpuliriza mubaka kuva mu rescue team munzikirize mu mbeera y'emu era nyanirize muganda waffe era babadde aweereza nabo mu security department ebintu byaffe twekuumira abantu baffe bino tubyogera nga bwe tubaddiŋŋana nga tubibategeeza tetugenda kulindanga mundu ekuuma abantu wabula twekuuma ffeffekka naye nga omwana ono maama omwana ono ali mu kaaba jangu omulabe omwana ono mama we omwana ali mu kagoye ka green toyanziza amuzikirize mpite komanda fiiki kuba baganda baffe ne muganda wange Jenamini wonna wooli mujje twogere ku lwa mulwanyi munnaffe people power, our power, NUP, everywhere. Baganda bange, erinnya nze Commander Shafiki oba Commander 002. Geno Kimbowa abadde muganda wange, weewaawo nga nze siziikibwa wano, nziikibwa Masaka, naye tubadde twayunga oluganda olwa Namaddala. Sitera nnyo kwogera olw'ensonga siri nnyo muntu wa bigambo bingi, naye kibadde kinkakatako nnyo okubeera nga bako ekigambo kimu oba bibiri genjogera nga nsiibula muganda wange. Muganda nga bw'akyagenda mu maaso owa HM George asomesa omwana waffe Feva, tubadde tukusaba ojje wano tukwetaagako mangu mangu. HM asomesa Feva. Geno Kimbowa isitole we mungi nnyo n'ekyensobola okubagamba nti akoleredde ensi ye. Okuva nno muganda waffe lwe twafunye obubaka ng'ali mu mbeera mbi, twafubye okulaba nga tuweereza ambulensi okuba ng'egenda emunone
okumujja mu mmotoka mwe yabadde okubanga emutwala ku ddwaliro eriri okumpi. Sitole eyo mpanvu paka lwe yagenze nga bwe yagenze tetumanyi oba yagenze atya oba atya, naye Katonda yasinga okumanya. Ebyo mu nsi mwe tuwangalira tebikyewuunyisa kubanga bibeerawo. Jeno Kimbowa twaziika naye mulwanyi munnaffe Magi eyafiira Egypt Sunday ya wiiki ewedde, era Sunday eyo twasulayo eruweero nga tugenze owerekera mulwanyi munnaffe, n'atugamba ebigambo bino wammanga nti baganda bange, nze nkoze pate yange nga naffe wetukkiriza nti buli lunaku olukya tukola ekyo tulina okukola myaka gyaffe ne mu maanyi gaffe n'obusobozi bwaffe. Tetufuddeeyo baani asiima baani akirabye baani atakirabye, naye tumanyi nti ensi eno bw'eriba nga etuuse mu nfuga egoberera amateeka nga tuggyeko nakyemalira, mulijjukira ebyo bye twakolanga nti yunifoomu zo twazambalanga nga kinyumo oba kutambula butambuzi mu kkubo nga tutiisatiisa bantu, wabula twalina koozi ey'okulwanirira ensi yaffe. Nandibadde n'ebigambo bingi naye sigenda kubeera na bigambo bingi, kankotingeko katini nnyo ku bubaka bwa pulezidenti obw'eggulo. Pulezidenti olunaku lw'eggulo yayogedde nga tuli ebbunga we twadde tutadde muganda waffe Jeno Kimbowa, n'agamba kyannaku nnyo era kikwasa ennaku n'entiisa ey'amaanyi nti mu mulembe guno mwe tuli nti ne woba wa myaka 16 oba 17 oba 2 okola ekiraamo yadde tolina kyakugaba, olw'ensonga okimanyi nti obulamu bwo butini nnyo naye nga togenda kufa bulwadde, wabula ng'ogenda kufa ng'ottiddwa nakyemalira woba ng'olimu omutima ogwagala ensi yo. So baganda bange, nange nziramu nga mbagamba bino, nze nziikibwa Masaka. Baganda bange bembeera nabo bakimanyi, nze buli lunaku olukya ndowooza kintu kimu, tuterezza tutya Uganda tuggyeko tutya nakyemalira. Era baganda bange mbagamba yadde muganda waffe Jeno Kimbowa agenze, ffe tugenda kusigala nga tuyinza n'okuba ne tugamba leero tulumba musabba nga tetalina kyatugamba. Olw'ensonga tolina nsonga yonna gy'oyinza kumpa nze ow'emyaka gye ndimu okubanga ntuula ewange ensirike nga nakyemalira akola bino mu nsi yaffe. Tambula simanyi oba ntuuka ewange newe mbansibyewo neraliikirira okumenya oluggi banzijemu, bansibye emirundi gye simanyi. Kakati mazima ddala mwe bakadde baffe abali eyo abatudde nga mukyagamba ebintu bigende nga bigenda batuleetere n'omwana, muli kuki bannange? Kyemugamba mwe muli bazibe temulaba. Oluusi tunyiigamu ne mugamba tusiwuse ku mpisa naye buba busungu n'ebyo ebitukoleddwako. Nze wendi sikyalina kinjogerako, byonna ebimu biri mu kkooti, ebirala biri ku ssemwayi, naye nga bantwala nga sirina kyenzibye. Mulowooza bannange tugenda kutunula butunuzi? Kyannaku nnyo muganda waffe wagendedde alese baganda babakyali abajeemu, naye Mukama Katonda ajja kubakwatako bye byange. Mukama Katonda abankuumire. People power. Our power. NUP. Everywhere. Bane njaso kansaba security yange teri kiria. Jeno gazi oliwe yakulinde security. People power. Our power. NUP. Everywhere. Lwaki amanyi muyina matono? Amanya gange yenze Amin oume nzalibwawo Bombo, era bwe nfawe munzika nga temuntwala nga walala. Ndi chairman wa Foot Soldier aba Mission Rider, era ntambulira mu ne baganda banga bambala overall ba Foot Soldier ab'okutaka abazugu. Ngenda kugenda nsonga ku nsonga nga sizingidde munda, naye buli gwe kikwatako wetereze nsose kuwinga eno. Bakadde bafe ab'eddiini tubaniriza okujja ku mukolo guno nga tusiibula muganda waffe. Guno omukolo si gwa ssanyu, naye bakadde baffe mmwe abayimirira ku mikolo gya NRM ne Museveni temunnakkiriza nti basse bamala.
mugambe bannaddiini bannammwe mubabuulirire mulekerawo genda ku mikolo gy'NRM abasiraamu n'abaddiini endala mwe mbamaze. People power, our power. Nvuddeyo eyo ngenze ewantu ewakaluba tubasaba ne bannyabo be mulaba wano tulina ebyokukola, tulina famire, tulina n'obuvunaanyizibwa. Bwe mutulaba nga twambadde ovulo ne tujja ne tubeera wano tetuli bayaaye. Omwami ono mubadde mumulaba bwe mutyo si muyaaye. Yani akulembera omukulembeze, yani aleeta omukulembeze w'eggwanga ng'afudde. Naye basebo ne bannyabo abagenda mu bukulembeze mbatandise olwaleero njagala buno obubaka mbutuuse wa pulezidenti n'abalala kuba nze nnina otuusa eddoboozi ly'abalwanyi bemugalire mabega. Bannyabo ne basebo ntandikidde kuba MP bakansala mwenna mulekerawo okulowooza nti tetutegeera. Sigamba aba NRM bokka nammwe aba NUP mulekerawo okulowooza nti tetutegeera. Bannyabo ne basebo si mwe mutegeera mwekka. Bwe mulowooza nti twateekawo omubiri gwaffe ne tuteekawo omusaayi gwaffe ne tufiirwa emaali yaffe, bangi basula ku street. Kimba wabadde n'ennaku oluusi zaasiiba enjala nankubira gye n'aminirira ekyokulya kyaganye naye ng'alina bakansala ne ba MP ne bammeeya ku kitundu gy'abeera nga muli eyo musirise mufuuse bazibu bakutuukako. Jeno Gaza security yange temala oliwa. Basaba ne bannyabo nga nyongera okukatiriza ensonga ezo. Buli akimanyi nti wakwata kaadi ya nuupu, buli akimanyi nti ku posita yo wateekako pulezidenti, buli akimanyi nti ku posita yo wateekako akabonero ka NUP n'ogenda mu bukulembeze weetereeze kuba tujja. Kyannumye nnyo era kize kinnuma emirundi mingi. Olunaku lwajjo nina muganda wange wano Serugo yakutuka okugulu nga tuva ku nomination embalala ku manifesto de embalala n'ava gy'avudde ewala bameeya ba MP bakansala b'oku kitundu ne mutuuka leeti muli bakulembeze kimwe. Basaba ne bannyabo mwe mutwogezaako mwe muswaza Bobi Wine. Abantu bamwesiga ne bamulonda ne basebo ne bannyabo mwetereze bwe tugenda kubeegayirira. Bwe munaagaana okwetereza tugenda beekolerako kuba tubasobola. Ffe kennyini ffe twabatondawo. People power yatondawo NUP. Buli ali wano ng'oli wa NUP wetereze nnyabo basebo tugenda kwekolerako. Tukyali kuba MP ne bakansala ne bammeeya tujja. People power, our power. Nga nyongereza okwo baganda bange basaba ne bannyabo njogera ebigambo byange ebisembayo. Bafuuti soja bannange abali wano mwegendereze buli we mulya. N'essaawa yayo tukyebuuza okufa kwa muganda waffe ono. Ekyamazima tumanyi kyakoze ki? Ani amanyi ekyamuse? Ani amanyi ekyasse Kimbowa? Mwe mulowooza bw'obanga okaayanira akafo leero nga wakafuga emyaka gumu oba ebiri ng'otandise kulowooza 2026 olowooza ono Kimbowa wavaawo ensi ogenda nayo? Njagala mutandika okulowooza ng'abantu ab'enkyukakyuka aba NUP nkomerera mwe mulekerawo okulowooza ng'aba NRM. Badikiteeta balowooza ku next general election. Essaawa ne tulowooza ku next generation. Naye bangi muli mu gurupu nga mulowooza kalulu ka 2026 basebo ne bannyabo. Kiki kyekibeera bizza amangu gano? Mulowooza tulwanirira obw'obufo? Twagala ntebe nnene. Ngenda ku nsonga yange esembayo baganda bange basebo ne bannyabo. Tribalism. Baganda bange abali wano nze ndi munubi. Wana tulina Abanyarwanda, tulina Abakiga, tulina Abasuga, tulina buli tribe. Tulekerawo okwesosola mu mawanga. Kubanga weekanga nga n'Abaganda abennyini aba wano mu Buganda wennyini nga be bakulembedde okukola ebikyamu ne NRM. Neyanzege. People power. Our power. Tweyanzike abasoja bannange ensonga ezo abakulembeze bambi mbasaba tuzitwale mu mutima gwa Sseruganda.
ate tuzitegeere nti ebyo biruma abaana bituluma bannange bwe mubeera eyo bw'oba olina kyogenda oyisaawo munnaayo okubira ffe essimu bw'omala okkuba essimu ate bwe tuba tulina kye tukwetaagako essimu nga teriiko a people power musikirize nabagambe nkuba Kasavu Kanyama nyanirize chairperson wa Kansanga Parish people power our power NUP everywhere abanyama ne basebo erinnya nzero beka Ramadan nanze komanda number 1 mu Kansanga Parish nebaza ba komanda mwenna ova ku kitebe kamocha ne match na East yonna okujja mbera ku Lwakimbowa Kansala Band Joseph Wanika tukusasidde nnyo okuva ku Kimbowa kubanga kwa tonenga Kimbowa okufuka kyali basendere mwenna ab'emiruka gya match ne constituency Kimbowa mwabadde wangalira mwebale nnyo mwebale ddala muri kumpipi n'ombaka bammwe mubuleete wano tubwe olumu kubanga tujja kufuna mukisama kujja ku program bachairperson b'emiruka gya match ne East mwenna mujje mwoyo obubaka bammwe wano kubanga tuzza otafuna budde bulala ate mu kaseera kano tusaaliddwa nnyo okuba nti Kimbowa talabye ku Uganda mpya Kimbowa akoze ekisoboka kyonna nga boogedde bakomanda bonna okuva ggulu okulaba nga alaba ku Uganda empya naye Kimbowa talabye ku Uganda mpya abanyabo ne bassebo tubakakaza ffe abantu b'amakine constituency mwenna nti ffe tugenda kuzibikira eddibu lya Kimbowa tetugenda kutuula wadde nga Kimbowa afudde tugenda kuzimba bakimbowa 10 mu gaba parish okusigako awo ate bakola okusinga Kimbowa badde akola mutwe muyimanyi banyabo ne basebo kubanga ebigambo ebisinga byogeddwa tetugenda kugenda kalulu kaddako obudde bwe buno banyabo ne basebo buli muntu gyali yenna asituke afuuke Kyagulanyi gyali yonna buli muntu yenna gyali asituke kubanga twali tetuna budde bulala bwonna abo abalowooza obufu 226 tubasekeredde era tugenda kujja eyo tubategeeze nti ffe twagala ntebe nnene nga tetunatuka 226 nebaza olukikola nga olwekansanga lwonna lwekulembera nalwo nti tukute mu nsawo ne tujjayo emitwalo 14 ziyambeko mu mbeera yonna nga Kansanga Parish mwebale nnyo mwebali ddala abanyabo ne basabo people power our power tweyanzike bino bye twogera mubeere nga mubitegeera nabagambye Kimbowa mulwanyi ate Kimbowa taata abadde akola ebintu bisatu omulundi gumu okulwanirira eggwanga okufa ku bulamu bwe n'okufa ku maka ge oba famire ye Kimbowa nga taata avuddewo munatusonyiwa protocols eziriwo olwaleero bambi abakulembeze munatusonyiwa ne tuli mu kaseera kannaku Kimbowa alese abaana mbadde mbagamba Kimbowa alese abaana ba Kimbowa bali wano muyimirire nga ne yavuze tukutuku eri wali genda ogijjewo tukutuku eyo ya red eri awo abaana ba Kimbowa musoke muyimirire mawulire gannaku abaana bafe nkinze Kimbowa abadde yeebeerera n'abaana be mbadde mbasaba buli omu ky'olina mu nsawo okikole ku lw'abaana ba Kimbowa jangu yemerere wano kino tugenda kikola ku lw'abaana ba Kimbowa kyeŋŋamba kino tugenda kukikola ku lw'abaana ba Kimbowa akaseera bwe katuukanga kano nganze omuzadde manyi kye kitegeeza nga taata avudde mu equation
tugenda kwewaayo kyonna kye tulina n'obusobozi obw'enjawulo tuweeyo ku lw'abaana ba Kimbowa. Ngenda kusaba tugenda kuba nga tukuba oluyimba lw'omukulembeze w'eggwanga nga bwetujja okuwaayo ku lw'abaana ba Kimbowa n'abakulembeze okuva ku kitebe ekya National Unity Platform. Nkakasa nti nabo bamaze okutuuka mu kifo kino, naye gwe omuzadde ali sayidi awo ng'okimanyi nti nno naawe osobola okuva mu equation akaseera konna, oba taata n'avaamu, kyonna ky'owulira kye tusooka okuwaayo ku lw'abaana bano. Mumanyi bulungi nti abaana abasinga enteekateeka nga zino bwe ziggwa bagobezebwa mu mayumba, emisomo gikyuka, abadde asoma ekisulo olw'okuba taata abadde ayiriba nadda mu bulamu obwoku banaye biruma. Baganda bange mukimanyi nti okwasaganya ensonga zino nga tuviiriddwako omulwanyi, tuli mukola fundraising just mu dakiika ntini nnyo. Saba abalwanyi mwe abali wano mujje munyambeko ku nsonga eno, na buli muntu yenna gwe kikwatako, naye nze ntandikira ku baffe aba National Unity Platform. Saba buli alina kyolina oba 10 oba 2 nga bwe tutera kikola, saba mujje kye tusonda wano kyekyo abaana ba muganda waffe General Kimbowa kye bagenda ofuna. Genda kusaba tuyite mbwangu, alina kyoyina ebokisi yino wano tumubeereremu muganda waffe. Mukimanyi we mba njogera ensonga zino sitera nnyo kuzogera nga ndwawo olw'ensonga obudde bwa butini. Omwana omu wuuno n'omulala wuuno n'abalala bakyajja, embeera gye balimu si nnungi. So abaganda bange balwanyi banne aba Kimbowa, nsaba mujje wano eno mubeko kye muteeka mu box eno, kyonna kyolina ky'oba oleeta, n'abakulembeze abakatuuka tubaaniriza kye tuliko ye fundraising esoboka essaawa eno. Ebisigadde alina byonawaayo ebinene tetubimanyi, naye tusaba alina kyolina essaawa eno ukireete. Abaana tobakwasa box baaba sikyabuwangwa oddeeko wali. Tusaba buli alina kyoyina nsaba okireete essaawa eno, oba 10 oba 5 oba 10, kigenda kuba ng'entandikwa ku baana ba Kimbowa. Abakulembeze tubaaniriza nnyo, bakama baffe mwebale kujja. Tusanyuse nnyo okubala we mutuukidde, tuli mu fundraising y'abaana ba General Kimbowa. Kyoyina kyoteekamu, tusaba tukozese obudde butini nnyo, tujje mpola mpola. Bana tusanyuse nnyo bala bakama baffe okuva ku secretariat. Adamusa tusanyuse nnyo okulaba muganda wange Moshi, tusanyuse okulaba n'abakulembeze mwenna. Tuli ku fundraising y'abaana ba General Kimbowa. Kyonna kyoyina kusaba tukozesa akadde kano, ebirala bingi tugenda byogera, naye ensonga nkulu nnyo kubanga we tuva ndi tujja kumanya baana ba Kimbowa balidde ki. Alina kyoyina kusaba okireete, tukozese obudde butini nnyo, oba olina 5 oba olina 10, naye ng'owaayo omutima ogwo oguyamba. Tusaba buli alina kyoyina okireete mpola mpola maaso wano, ebokisi weeri wano eno, tujja kubala tubabulire ekivuddemu, tukikwase famire yemanyi engeri gy'enaasotingamu ensonga eno. Baganda bange abakyali ewala tusembereko maaso wano, tuli ku nsonga ya fundraising y'abaana ba Kimbowa. Kyoyina kyonna kyoba oleeta okiteeke mu bokisi muno, kibeere nga kiyambako abaana ba muganda waffe General Kimbowa. Bannange twongera okubasaba mutuuke mu maaso wano eno ewali ebokisi eno. Tweyanziza nnyo bannaye buli alina kyataddemu n'abakyaleeta. Bannange twongeremuko ku sipiidi, tuvuge ensonga eno sipiidi, ate puroguramu endala zigende mu maaso. Naye atusanise okulaba n'abakulembeze mwenna abakatuuka we mutuukidde, tuli ku nsonga ya fundraising y'abaana ba Kimbowa. Buli omukyalina muganda waffe Masinya atusanise okulaba. Muganda wange Komanda Musiri tusanyuse nnyo okulaba muganda wange MP Makindye, tusanyuse nnyo okulaba muganda wange. Bakomanda mwenna okuva Makindye tusanyuse obbalaba, mwebale kutuuka, mwebale kubugiriza meeya.
abakulembeze ne bafuuti soja mwenna n'abatuuze abakwatibwako olwa Kimbowa. Tuli ku fundraising y'abaana ba Kimbowa maaso waniino. Alina ky'olina tukusaba oteekemu kyonna ky'osobodde, oba olina 1000 oba olina 500. Tuli mu kubyaniriza essaawa zino zennyininyini okuba nga tuyambako ku baana ba Kimbowa. Baganda bange bakyali ewala, tusembere mpola mpola, tukwasaganye omulimu gw'ebox eno ndabe nga guva mu ddiiro. Speeches tujja zikola nensuubira kino kiri important nnyo n'okusingako speech ze tugenda okukola maaso awo. Saabaganda bange, buli alina ky'olina osembere mpola mpola, tuyite mu maaso wano mpola mpola. Buli alina ky'olina oteeke mu box eno olw'abaana ba Kimbowa. Kyetuli mu kusonda wano ffe kyetugenda omulekera, ebisigadde abanaamuwa tetujja bimanya, naye ky'omuwadde wano ffe kyekyo kyetumanyi kwe banaatandikira. So baganda bange, tusembere mpola mpola, tuteeke mu box eno kyonna ky'olina, ne kiba 10 ne 200 ne kuba 1000 ne weziba mmeka tuzaaniriza. Yenna alina omutima oguyamba ng'oyo okwatibwako ku lwa muganda waffe Kimbowa. Tuli ku fundraising wano maaso. Njagala bakireka box kano kalabe nga kajjudde kuba twataddewo katindo. Abakulembeze tusanyusa obalaba tuli ku fundraising ya muganda waffe, y'abaana ba muganda waffe Kimbowa. Tweyanziza nnyo Madamu Salo Block Secretariat. Bano tweyanziza nnyo buli alina kyatodde n'abakyaleeta, twongeremu sipiidi tuvuge ensonga eno sipiidi ate tugijje mu diro programu endala zigende mu maaso. Bane buli alina ky'olina semberako maaso wano okiteeke mu box eno ate tugende mu maaso n'enteekateeka esipeni okuba nga ziddako. Tebuli sayidi yaffe tugenda bera nga tukulonzinga fundraising. Ali ewala semberako ebox eri maaso wano eno oteekemu kyonna ky'oba osobodde. Tunaatera okuggalawo fundraising eno, kyonna ky'olina beera ng'okireeta tuyambe ku baana ba mulwanyi munnaffe Kimbowa. Yatuza okuggalawo ensonga eno. Buli alina ky'olina, ebox eri wano maaso mwe tukiteeka, oba olina 500 oba 1000, zonna z'olina tuzaaniriza. Abali emmanju eyo tuli ku fundraising y'abaana ba muganda waffe Kimbowa. Ali maaso wano essaawa eno. Baganda bange, saba ensonga eno tugiyise mu bwangu tube nga tugijja mu ddiiro. Baganda bange, kyamani waswa okuva emakindi okusanyusa okulaba. Baganda bange, wabe wanyambako kuyekikomba ngambe waliwo abali ewala batasobola tuuka wano. Ne tunamala eddakiika 10 kweno ensonga nsubira nkulu nnyo ate tugende kubiddako. Baganda bange, nsaba asobola okunfunayo ekigoba ebox eyiteeyitemu mpola mpola waliwo abatasobodde kutuuka wano. Tukole ensonga ya fundraising y'abaana ba Kimbowa tugijje mu ddiiro. Nsaba munyambeko asobola okunfunirayo akabokisi oba ekibbo akimpisize bwangu tubeere nga tukwasaganya ensonga eno tube nga tugijja mu ddiiro ya fundraising. Baganda bange, buli alina ky'olina, ebokisi eri maaso wano eno we tuteeka obuyambi bw'abaana ba Kimbowa. Baganda bange, twongera okwaniriza fundraising yammwe. Banaye n'oba olina kaveera ka bbulaaka katuyambiseko wano. Waliwo abantu abatasobola tuuka mu maaso wano nga bandiyagadde okubaako kye bawaayo tube nga tukola omulimu guno tugumalirize. Lwe tunaatwala eddakiika 10 nga tuli kweno ensonga, ebirala ne bigenda mu maaso kubanga bye bigenda ate okuyamba abaana ba mulwanyi munnaffe ali wano. Baganda bange, twongera okwaniriza fundraising yammwe olwa muganda waffe Kimbowa ali maaso wano. Kyonna ky'olina ngenda kusaba manyi nazo nyambeko ebox esikale wano genda nakunono akaveera genda n'oligero gaza saba bayiseemu akaveera ako mpola mpola abatasobodde kutuuka maaso wano babeeko kye bateekamu ne box eyo etambule mpola mpola
ngana kayimba ako betagenda maaso kubanga kayimba ako nsonga nkulu nnyo kufa abalwanyi abasigaddewo kubanga tuviiriddwako empagi enene nnyo ate nga waliwo n'ensonga baganda bange gye baŋŋambye nti tetugireke mabega muganda wange ali ku puroguramu eya sipiiki ya General Kimbowa eyasembayo era njasaba ka sekishoni ako muganda wange okateeke mu nkola tekasigale mabega at least abantu bawulire biki yasembayo kubanga ayogera era yayogera ki. Baganda bange bakatuuka tuli ku fundraising ya mulwanyi munaffe General Kimbowa wakaveera ayitamu awo mpolampola nasobola okutuuka mu maaso wano eno ebokisi ino wano mwe tuteeka obuyambi bw'abaana ba muganda waffe General Kimbowa saba tukiyise mwangu kino nakyo tubeere nga tukijja mu ddiiro ate tuzeeyo muzindaalo okukwasaganya puroguramu eziddako. Baganda baffe abakatuuka abali mabega eyo tuli ku fundraising ya muganda waffe General Kimbowa era akaveera kayitaayitamu awo mpolampola ne bokisi eri wano alina kyoyina muganda waffe ashawuse tuyite tusanyusa okulaba. Tuli ku fundraising ya mulwanyi munaffe General Kimbowa kyonna kye muyise nakyo tukyaniriza. Bane mwebalebereramu pulezidenti bannaye muli baddala nnyo n'okubeererawo balwanyi bannammwe toyanza nnyo muganda wange. Bannange tuli ku fundraising essaawa eno y'abaana abamulwanyi munaffe era tusigaze eddakiika 2 zokka tubeere nga tugimaliriza. Nalina omutwalo tukuddiza balance totya oyinza okuba nga transport gw'olinamu newe tugamba otuwaddeko olwasi oba kido atende ebitaano tujja kafuna tukakuwe temutya newoba olina mitwalo 5 ng'otuwaddeko 1,000 balance wo tujja mukuwa. Alina kyoyina kireete ku lw'abaana ba General Kimbowa ke kaseera ke tuliko essaawa eno. Bannange bajjeno bena abakatuuka tubaniriza kuva ku security ya pulezidenti waffe. Essaawa eno tuli ku fundraising ya mulwanyi munnaffe ali mu ddiiro wano. Kyonna kyoyina kireete tusigaze eddakiika emu yokka tumalirize ensonga eno. Tusigaze eddakiika emu yokka tumalirize ensonga eno. Abakatuuka ebokisi ino wano n'akaveera kayite abatasobodde tuuka wano. Bangambye abantu bakyajjira ddala abaleeta fundraising twongeremu speed. Bangambye bakadde baffe titwongeremuko ku budde obw'ensonga eno kubanga omulimu guno mukulu nnyo gwe tuli mu kukola tuleme kupapirira. Ayina akyalinawo oli awo maaso sembera wano obeere ng'oleeta kyonna ky'oyina kulwa muganda waffe abaana batulekedde abato bwe bati abeetaaga sapooti enene ddala. Tukimanyi bulungi mu kaseera nga kano abantu bangi basuubiza ebinene oluusi ne bitatuukirira naye kano ke tuleseewo ko tubashuwa nti renti atandikirwako ne ke basobola okulyako at least ennaku entinitini ate Katonda wayongera obbagabirira. Bannange tweyanziza nnyo mwenna abalina kye mukutte mu nsawo ne muleeta twongera okubaaniriza abaleeta obuyambi obw'okuyamba ku baana ba muganda waffe kubanga nze nkimanyi bulungi tinange akaseera kano muli kankolera kubanga nze nasala buli mulwanyi gwe tuziika mbeerengawo okulaba ng'ensonga eno ekolebwa. Kyonna kye tulibanga tusobodde tukimulekere abaana batandikireko. Akaveera kayitaayita omumpolampola n'abali manju tuli maaso wano. Ensonga gye tuliko yakuyamba ku baana bano muganda waffe General Kimbowa batulekedde. Kyonna kyoyina newoba oyina mitwalo 5 ng'otuwaako 5 newoba otuwaako 3 tujja kuddiza emitwalo gy'ena beyatulekedde. Kyonna kyolina tukyaniriza ku lw'enteekateeka eyo ey'okubayambako mu bulamu bwabwe obuddako. Nja kusaba eyayisizaamu akaveera kasita oŋŋamba nti omaze okuyitamu banzizaayo omuzindaalo guno eri omutesiteesi akyali eyo mabega ng'olina kyoleeta ku lwa mulwanyi munnaffe. Kusaba okireete kyonna ky'oba osobodde tubeere nga tuzzaayo omuzindaalo eyo bavuddeyo. Enda kusaba ndowooza zizeeyo akazindaalo kano. Wali asigaddeyo manyira ze ngenda kusaba ojje wano mu kaseera kano kennyini
ndaba konvoyi ya Honorable yejja katugirindeko etuuke wano naye ekolere eddaaluma omukolo guno tugumalirize Mukama wange natusonyiwa okubaawo naye ensonga eno kulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abalwanyi obumanyi bangi batusuubiza naye ate ne bitatuuka naye ekirabiseewo kitugenda okwaniriza. Honorable yekoderi kusanyusa okulaba webale kujja kubeererawo sojjawo ate webale kubeerawo okuva olunaku olw'eggulo era sebo Honorable wotuukidde yakusaba nga tonatuula tuli ku nsonga ya fundraising y'abaana ba mulwanyi essaawa eno era kyonna kyoba osobodde otutera mu bokisi eno tukyaniriza. Honorable wotuukidde mukama wange atuli mu kusondera baana basojjawo oyo kyonna ekiriwo era abantu batuwadde kasente era sebo kyonna kyotugattirako olw'ensonga eno wano tumanyi olina enteekateeka nnene neffe kyotusuuliramu wano kyaffe ng'abasojja era tujja kuba tweyanziza nnyo. Baganda bange kansuubire mu ddakiika eno tumaliriza enteekateeka eno era tuzaayo omuzindaalo eri akwasaganya puroguramu ezindako. So muganda wange abakubala ensimbi abantu ze batuwadde ate tujjako maatu babikoodi. tweyanziza mwenna abasobodde okubako ekyomuwaayo ku lw'abaana baffe oba ku lw'abaana ba muganda waffe Kimbowa. Tubeebaza olw'omutima omugabi ogwo Mukama akibabalire. Tulina obudde buli butono nnyo era tutuuka sipiidi nnene nnyo. Tubasaba mutusonyiwe bannaaye. Abamu protocols tetugenda zigoberera naye mukkirize tetukyatambula mu mwoyo gumu. Mu kaseera kano kennyini bajjeno mwenna baagala manju bajjeno mwenna abali wano ne security detail yaffe mwenna baagala tudde manju n'abali ku luguudo wali mukakase nti abaana bonna bali safe. Mukakase nti buli mwana ali safe ku saidi awo. Omuntu yenna ng'obadde tonalya mmere tukusaba ojja kugenda emanju ku ttanka ofune ekyokulya. Muzikirize mu kaseera kano yanirize meeya ow'Amakindye wamu n'abakulembeze bonna ab'Amakindye. Meeya ku lw'obudde ajja kutukiikirira ayogereko gye tuli. Saba w'ekitiibwa meeya tukwaniriza taata. People power, our power, people power. Kama mulungi ekiseera kyonna engalo tezimala nga tuwerekera omulwanyi wano tugenda kuziika tumwine omuzibu emisango tuze kuwerekera omulwanyi omukaba bulungi ekiseera kyonna. So omukadde waffe kabona wa Katonda agenda okukulembera nga tuwerekera kamanda. Abalwanyi baffe mwenna ku lw'Amakindye batuwadde obudde naye buba bulyaza amaanya obutanjula sipiika w'Amakindye omukulu wa Charles obutanjula deputy mayor w'e Makindye. Nze ne bwe soogera naye abakulembeze bonna bano ab'e Makindye nga bawerekera Kimbowa. Kimbowa si muntu wa bulijjo era njagala okusooka okwebaza aba foot soldier omulimu gwe mukoze solidarity ate esinze naffe abakulembeze go ge mazima. People power, our power. Kubanga omukulembeze afa ne wabula enteekateeka aba foot soldier bonna gye bakoze okuva eggulo ne balema okulaga omukwano ogwo nno omukwano ne principal waffe gwatukola ki
omukwano we tunagukola n'empisa mwami Museveni ajja kuyita Busiya oba ku mazzi tekiriko kubuuza naye buli we twawukana yawukana bafuuti soja batulazeeko omwana ono Kimbowa abamu be twali nabo mu DP be nagamba nti nga bannamakindye Kyagulanyi atandise ekisinde Kimbowa teyaddamu Kimbowa twatambulirawo okulaba nga tununula eggwanga lyaffe era Kimbowa omulimu okugwa kukozesa omukadde waffe mu Katonda abantu bangi abakulu bagenda kufa mu nsi muno tunoonye kye tuboogerako nga tekirabika Kimbowa ebyomukwogerako bingi abantu batono nnyo bobuuza nti ku nsi yo wali ogaseeko ki Kimbowa omulimu ogukoze kyannaku nnyo ti ku lunaku lw'Essande nayogera ne Kimbowa nga tufiiriddwa mukama we abadde omusuubuzi mu bbunga andagire gye tugenda okuzika ekimanya Kimbowa yatulagirira ate nga mu wiiki singa ennaku 14 nga tuli mu kalulu k'ebukasa Kimbowa yava ku mmotoka n'agwa naye taatagenda mu ddwaliro n'asigala n'anoonya akalulu k'ebukasa ono omwana Kimbowa nga tuva okwewandiisa so n'olwekyo abantu nga bano mu nsi tulina batono naye ebyo byonna nga tubimaze baani abasobola okugenda e Nairobi Kimbowa yabadde asobola okujjanjabibwa naye olwo bulyazaamaanya bwa Museveni ne ttiimu ye bo bagenda Nairobi naye Allah nabajja baleetayo ne bw'onaatulugunya banno Bayibuli egamba mu Yakobo ekisooka 19:2 Yobu yafiirwa abaana naye yagamba ngenda bwereere nange ngenda buki ne Museveni agenda bwereere Tumwina agenda bwereere ne bakubadde bamuleetedde mu nnyonyi ettaka ly'abadde atulugunyamu Kimbowa naye lyagenda okugendamu ebigambo ebyo tubibuulira abo abakyalowooza nti Kyagulanyi ali kusaaga naffe twagala kununula ensi eno abaana baffe bafune amalwaliro bannange njagala obategeeza nga ttiimu y'Emakindye fuuti soja bakuŋŋaanyizza naye tugenda kwekolamu omulimu ne ttiimu yaffe nga bakansala kubanga Kimbowa atulinako ettafaali ag'amazima ngalina tujja kulaba omulimu tetujja kusuubiza naye tugenda kwekolamu omulimu okulaba nga tubaako kye tuyamba abaana ba Kimbowa ekyo tutaba tusobodde ekitono n'ebigambo ebyo mukkirize twazze kuziika naye tuwerekere mukama waffe muganda waffe fuuti soja amaanyi ge n'olutabaalo lwe tulutwale mu maaso Ssaabasajja Kabaka awangaale. People power, our power. Tweyanzige ow'ekitiibwa meeya ye meeya abadde akulembera muganda waffe Kimbowa gy'abadde awangaalira simubutabala biseera munzikirize mu kibuga Kimbowa mwabadde awangaalira Kimbowa olw'amaanyi ge n'obuvunaanyizibwa bw'abadde alina era mu kibuga ekya Kampala sipiika wa Kampala naye waali ajja atutuuseeko obubaka bwe wamu ne bakansala bonna aba Kampala district. People power, our power, NUP, everywhere. Kitalo nnyo eky'omulwanyi Kimbowa naye nga sinaba kubabuuzaako mpirize Kimbowa gy'abadde ava alina babadde bamukiikirira ku district mukulu Moshi kasooka ababuuzeeko babala abakulu omukyala Namukwaya naye ababuuzeeko ng'omukyala akiikira ekitundu ekyo ndyoke mbabuuzeeko. People power, our power, People power, NUP, everywhere. Njaga tongeremu kumanya aga Kimbowa agabadde assa mu mirimu njaga tongeremu amaanyi ga Kimbowa agabadde assa mu mirimu. People power, our power, say NUP, everywhere. Kunga Kimbowa kunga Kimbowa kunga foot soldiers kunga NUP kunga Gaba kunga Makindye kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga buli bugende kunga butuvire ku ggwanga kunga adui agende kunga adui agende kunga. Basebo ne bannyabo nsaba tukubira ku Kimbowa engalo ez'amaanyi ennyo.
tetuze kukabira Kimbowa, tuze ku celebratinga bulamu bwa Kimbowa. Nsa tumwongera obugalo bw'amannyo basebo ne bannyabo. Kimbowa ye Munnayuganda yayimirira obwomu bw'ati n'agamba nze ŋŋenda kulwana mpaka nga tuterezeza eggwanga lyaffe Uganda basebo ne bannyabo. Nze Kamakoogera maze emyaka mingi nga ndi mu radio, TV ne entertainment nga ngamba ya politics tebinkwatako kasita mbeera nga nkuba ekivulu nembeera ku TV nenekyanga nembeera ku radio nenekyanga naye basebo ne bannyabo bwe twakeera ku makyanga nengedde omulwanyi Kyagulanyi nga asimbudde neŋŋamba yingidde okwegatta ku ggwanga lino okubanga tugezaako okubanga tulitereeza tulikomyewo mu bannansi. Omu ku bantu abasooka okunyaniza amuyita Kimbowa, mugambe kunga Kimbowa kunga kunga Kimbowa kunga kunga Kimbowa kunga. Abantu abava eggaba n'ebbunga musokeme okubire ku ngalo ez'amaanyi nnyo. Tosobola kuyingira kitundu ggabo wa bbunga nga toyogedde ku linnya Kimbowa basebo ne bannyabo. Y'omu ku bantu ababadde beewaayo n'avaayo n'ajjukiza bannayuganda nti ebyo muliko mukyasaaga busaazi tulina okusitukiramu. Basebo ne bannyabo, Kimbowa yasalawo n'agamba tuve mu politics wa process. Mbusimanyi tuvudde mu kalulu kati ya politics tubize ku mabbali tutambuze eggwanga. Otambuza ggwanga Kimba akalulu babba kabbe basebo ne bannyabo. Kimbowa abadde takakkana buli saati gy'ayambala okuva ku Monday paka Monday ng'eriko akabonero ka NUP ne People Power. Obugalo ba Kimbowa obulala basebo ne bannyabo. Era nsa tumwe sale mwerekera nga buli omwandisi omukono gumu waggulu mu bbanga bw'ati basebo ne bannyabo. Tumwe sale esembayo buli kigambo ekyogera nga tugamba amiina. Omukono ogwo gufunye bw'oti fungiza okole ekikonde bw'oti basebo ne bannyabo. Buli kigambo kitwogera nga tugamba amiina. Ayi Mukama Katonda gwe nannyini ggulu n'ensi, gwe yatuwa Kyagulanyi, eyatuwa People Power, eyatuwa NUP, eyatuwa Sitaani gwe twagala aveewo, eyatuwa abatemu be twagala baveewo. Ayi Mukama Katonda eyakera ku makyalo tuwa Kimbowa n'ogamba Kimbowa abeere mulwanyi wo, alwanire eddembe ly'obuntu, alwanire bannayuganda. Tukusaba Kimbowa jazze omwanirize ng'omuzira, omulamuze kisa, famire yebeerenga nnungi bulungi, famire yebeerenga namu bulungi. Naffe abagenda okubaako ne gitukwera famire otwongere amaanyi famire tugibeereremu nga Kimbowa batubeerereddemu. Era basebo ne bannyabo Mukama Katonda buli muntu atodde ssente ku lwa famire ya Kimbowa tusaba omusonyi ebibi byonna bye yali akoze. Ayi Mukama Katonda ku lw'erinnya lye gwe nannyini eggulu n'ensi, mu linnya lya Katonda tugamba Kimbowa awummule emirembe. Obugalo ba Kimbowa basebo ne bannyabo. Twogedde ku nsonga ya school fees esinga obukulu. Kamakoogera nafuuka mulekwa nga n'emyaka 7. Manyi kye bayita okubeera mulekwa ng'oli mwana muto. Manyi kye bayita omuntu okusuubiza n'atakuwa school fees. Manyi kye bayita okubanja school fees nga tolina kyokoze eki, nga tozina kubanga muzeeyi we akoze eki, avudde mu nsi. Sijja banyumiza mboozi, ne tuli mboozi ya Kimbowa, sijja banyumiza muzeeyi wange bamuggyawo batya nga njogera ku gavumenti yennyini eno. So basebo ne bannyabo, waliwo akaana kato ka Feva kali ludda bannange. Feva soko gye. Mukubire mu ngalo Feva, mukubire mu ngalo Feva. Mukubire mu ngalo Feva. Feva mulabo ono yasinga obetaaga essaawa zino basebo ne bannyabo. Bw'oba okimanyi bulungi nti no NUP, People Power ne Kimbowa ebintu bye bakoledde eby'amaanyi ennyo. Ono Feva ne baganda baabalala nsaba tubakole ki? Tubabeereremu. Nze Kamakoogera sijja kusobola bingi nnyo. Naye maama Feva angamira headmaster oli wano. Headmaster essomero lya Feva nkwetaagamu tuba tuvudde wano. Taamu eneddako eya third term tetwagala Feva akole ki? Atuule. Ngenda kutandika ne taamu eya third term Feva asigale ku ssomero ng'asoma bulungi basebo ne bannyabo. Feva njagala obeere mugumu. Ono gwoliko ne tujja mu NUP nga tukulembeddwamu meya Mulyanyama n'agamba muganda wange naawe ozze tukyali misaayi mito tulwane nga tulaba eggwanga tulitwala ki maaso. Naye we nafunye amawulire g'okufa gwa mukwano gwange ono n'ebigambo byampeddeko era nabadde wala naye ne ŋŋamba nja kubirira nsobola okulaba nga nziika ku Kimbowa. Nze sina bigambo bingi bye ngenda kwogera naye nsaba Mukama Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe. People power, our power, NUP, everywhere. Bakungubazi bannange kitalo nnyo kitalo ddala.
kitalo ekya mukwano gwaffe komanda waffe omulwanirizi w'eddembe Kimbowa nina bingi ebyokumwogerako naye ebigambo ebisinga byatuweddeko. Essaawa eno ffe nga babadde bawangala ne Kimbowa twebaza bwebaza, twebaza ekibiina kyaffe kya NUP, twebaza abakulembeze ba NUP wonna we muli, twebaza ba foot soldiers mutuwoze ebbanja ddene, twebaza buli muntu. Mu byonna tusinga okwebaza pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nti atwagadde ate atwagadde. Tumwebaza ku lw'omwana Kimbowa nti yalabikiddeko ebbunga nga tetukisuubira. Era nga nze Lord Councillor Kyeso Anet Nus nga nze ntwala omugenzi w'abaddaava nga ntwala emiruka 3 kansanga gaba ne Bukasa. Tukusooka okwebaza kwange eri mukama waffe President Kyagulanyi Ssentamu. Okwo ne neebaza obubaka bwange bugenda kuba bwakwebaza kuba twakaabye, twanyoleddwa, twakungubaza edda olw'omwami oyo atuvudde ku maaso. Bangi bayinza obutamanya bulungi bwa Kimbowa naye ffe ababadde bawangaala naye tubumanyi ng'ate abadde takoma Makindye mwokka. Naye twebaza abantu mwenna abatali ba NUP nga muli bankyukakyuka nga mutulaze embeera eno gye tubadde tuwangaliramu ey'okutya nga tuwulidde ku bigambo eby'okuguma ne tuguma ku lwa Kimbowa kuba abadde tatiiririra nkyukakyuka ne bwe yandifudde nga Pulezidenti Museveni yakavaako ennaku 2. Wumula mirembe Kimbowa, tukusaasidde nnyo ne tusaasira nnyo n'ab'ennyumba yo, abaana be, abaana b'omugenzi, bakyala be, mikwano gye, ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform, ba foot soldier mwenna gye muli, bannange kitalo nnyo ekyokuviibwako omulwanyi namige ate nga mukkakkamu. Tukozesezza ebigambo byonna ku social media. Simanyi oba abantu bonna babitegedde nti abadde humble and committed. Kimbowa abadde mukkakkamu nti ne bw'aba agenda kulumba front bwe bajje no mukimanyi be mumusinga okubimanya talazeko ku feesi ya bukambwe naye ng'alaga ku feesi eyagala okujjako nakyemalira Museveni. Kimbowa tuvudde wala naye atwagadde abadde mukwano gwaffe. Kimbowa tabadde mu kkoona lyonna mu struggle eno era ntegeeza abakulu abatutwala mu NUP. Kimbowa oyo mwebale kujja kumuziika na kumuwerekera. Mutwebalize nnyo Pulezidenti wamu ne Secretary General abazze olunaku lw'eggulo. Kyewuunyisizza abantu b'eggaba n'ab'e Makindye bonna okutwaliza wamu. Buli omu yavuddeyo ayagale amanye ani Pulezidenti gwazze ogenda okubeera ku lumbe lwe. Twali tulowooza nti olumbe lwabadde lwawaka naye lwasitudde ebikonge bye. Naho nalebo nnyeko nkwebaza. Webale nnyo webali ddala. Naye twebaza nnyo ba foot soldier mwenna. Olumbe luno mulututte kituufu kubanga lwammwe, kubanga musinza okulumwa, kubanga mulumiddwa nnyo omulwanyi ono. Mubadde musinga okumanya obulungi bwa Kimbowa ate ku sayidi y'abalwanyi. Tetumanyi obulungi bwa Kimbowa ku lw'omuntu oyo omukkakkamu ate omumalirivu okola ekyasinga okumanya n'okwagala okutwala eggwanga lino mu maaso. Kimbowa tukakasa ebigambo bino nga bitono nnyo. Otulese mu struggle. Olese tugamba twayingira Uganda empya, kituufu twagiyingira. Naye Kimbowa tusaaliddwa tulabyeko Pulezidenti waffe Kyagulanyi ng'alayira. Naye Kimbowa teweeraliikirira. Abo bonna abagenda okuleeta enkwe n'ensasadde mu struggle eno Kimbowa bajja kusanga mu bwangu obw'ekitalo. Tweyamye nnyo ate nga twesigudde nnyo nga tuli bamalirivu tujjeyo n'ag'olubuto okulaba nga Kimbowa tusaanyaawo oyo yenna. Kambenze bwe ndiba nze nga nze nyimiridde wano nsaba Allah gwe nsinza obulungi bwe mba nga ngenda okwonoona lwa NUP n'okulwa bannayuganda okukola ekyo ekitajja nsa ne bannayuganda tebatusuubiramu okuswaza Kyagulanyi Ssentamu wamu ne National Unity Platform ne bazadde bange waakiri antwale mangu nange ndeere mu abo abagenzi neme okuswala n'okuswaza eggwanga lyange kubanga balowooza abantu abasinga nti fe abakyala bwe tukwata ebifo ebinene tubitwala nga byakusaagiramu batulowooleza ebintu bingi batuteerako buli kimu kye baagala. Kimbowa olese nga training gye wampa Kimbowa abadde tamanyi Kimbowa oyo fena atuleze. Kimbowa oyo atuwadde training mu myaka gye nga bw'abadde afaanana bw'atyo abadde munnabyabufuzi ate omukulembeze amanyi okugamba ku mukulembeze nti Madamu Zahara Speaker wa Kampala awo waliwo ensonga naye nga mu bukkakkamu obulungi
era n'ovaawo nga gwe wennyini oswadde mu mutima gwo n'omanya nti olaba Kimbo bw'ayogedde kitegeeza kituufu. Kimbo ono yagwa ekigwo nga tuli Kalulu Keerukasa baali ne meeya oyo nga bava okuwandiisa omukyala gwe twali tusimbyewo aba NUP. Naye natuuka mu kiwempa okansanga nga buli omu akubandulira Kimbo. Munange sipiika sooka oyimirire, omwana wammwe oli omulwanyi afaanana bw'ati akoze eki agudde ekigwo agudde ku mmotoka. So Kimbo wa buli omu abadde akunnyonnyolera eri ow'e Kampala n'akutegeera nti obabadde bategeeza Kimbo. Kimbo wawummula mirembe, wawummula mirembe. Abaana b'omugenzi tugenda kukwatagana ne mmeeya n'abakulembeze bonna. Abano bendi nabo wano wadde mukulu Moshi yatuliddemu mangu eno taamula agamba yo tugimulekere. Naye taamu eziddako mwami Moshi sikuleka mabega. Tugenda tambula ffe n'omulundi gumu tulabe nga buli gwe batuusaako obuvunaanyizibwa bwa famire ya Kimbowa tuyumukiramu ffenna. Nga mbadde mumulaba embeera ze bwe yagenza okuziika mukwano gw'enfanfe taata wange abadde awo ng'agamba Kimbo nadde n'omuzika because Kimbo wakoze buli mulimu gwonna ate nga munnabyabufuzi owa opposition. Bannange tweyazanya abantu b'ekyalo kino twaniriza obulungi ebikyatugendere bulungi banaye mujja kutusonyiwa naye mu mbeera eyo tuli mu nnaku ey'ekitalo eya mukwano gwaffe Kimbowa eya mwannyinaffe Kimbowa. Kimbowa wummula mirembe, Kimbowa wummula mirembe. Nsaba Mukama akusaasire ebikusobyeko Kimbowa era akuwerejjana akuwa eggulu egyogenze gyakututte kubanga tukimanyi atwala balungi abakyamu basinga okuleka ku nsi. Kyova olaba Museveni alemedde ku bufuzi tafa bwe bagambye nti tumwine tuzine amazina bwe yavuddeyo yatuvumye buvumi. So n'olw'ensonga eyo Kimbowa genda ng'okimanyi ti omusajja oyo naye anaatera okutuuka wooli.